nga bannayuganda bakava mu kalulu era nga ebitundu ebisinga ebyabaddemu obutabanguko bitandise olangirirwa nti biri stable. Ate tubadde tukyali awo gwe ssebo bannyabo andaba ekibaluwa namutayiika ne kikubwa ekitongole oba embassy ya America. Just a few hours ago embassy ya America etaddeyo post eno ku mukutu gwayo gwa X gye twandiise security alert from American citizen. Normally America tetera nnyo kukola biwandiiko nga bino unless nga waliwo ensonga enkulu ennyo eyeetaaga okuba ng'eteekebwako amaanyi oba ey'essimba bw'eva neekola search a post. Posting eno yakolebwako mu ggwanga lya Tanzania after the October 29th elections ezaalimu widespread protests. US Embassy yava neekola the exact same post. Era just a few hours ago ekoze post yemu nga post egamba nti security alert from American citizen. On Saturday, January 17th, 2026, the government of Uganda announced results of presidential and parliamentary elections and restored internet services. US citizens are encouraged to continue to exercise enhanced precautions and avoid any demonstrations. Nebakuwa take actions to be taken. Gwe munansi wa America yona joli bakugambe actions to be taken. 1. Monitor local media for updates. Avoid crowds, avoid demonstration, keep a low profile, be aware of your surroundings, carry a charged cell phone and program emergency number into your mobile device. Carry proper identifications, including a US passport with a current Uganda visa. Normally, America webanga issuing such a statement, kiba kitegeeza nti eggwanga teriri stable. Simanyi oba okategedde. Kasita issuing such a statement, nekuwa ne actions to take, kiba kitegeeza ekifo ky'olimu tekiri stable. On the 16th, nga tumaze okulonda a day after the elections, bava ne bakola ekiwandiiko bwekiti security alert for American citizen. Uganda held presidential elections on Thursday, January 15th, 2026. Official results are pending. There are reports of security forces using tear gas and firing into the air, disperse gatherings. US citizens are encouraged to exercise enhanced cautions, avoid large public gatherings, and limit unnecessary movement. Eyo bagiteekayo. Era gwe ssebo bannyaba ndaba olunaku olwaleero just 2 hours ago bazzeemu ne bakola another post. Kino kitegeeza ki? Nti eggwanga terinaba kubeera stable. Anything can happen. Twawulidde amawulire nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bagenze mu makaage okumugjayo tebasobodde kumusangayo. Getuwulira mbu na buli kati tewali amanyi waali. Abasinga bagamba bamukutte, abalala bagamba nti ayina waali. Kino kitegeeza ki? Bannayuganda basolokera ku makya ne bagamba omukulembeze waabwe bamuwambye. Oba si ki asolokera ku makya nga omumanyi wa Alabudde style n'alabikako mu kibuga Kampala. Remember yagamba nti tugenda mu kalulu aka protest vote. Tugenda noonya akalulu bakanoonya. Tugenda kalonda abantu balonda akalulu. Tugenda kukakuuma. Bagezaako bakakuuma. Era tukimanyi there even bodies reported dead. Waliwo abattibwa naye nga tebafudde baafa masasi. Waliwo scenario yabaddewo omu ku babadde beesimbyewo yabadde ku polling station oba tallying center nga demanding fair results. Abasajja mbu bamukubye kye batamukubye nga tekiriyo. Bamukubye ebikopo, bamukubye amasowaani, bamukubye amasepiti, bamukubye entebe, bamukubye emiggo, bamukubye toilet paper. Ne bamutwala mu kkomera ng'ali bubi
wabula bagezi olaba nga mutuufu omusajja ali bubi. He was taken to the hospital and later on he was pronounced dead. So America yawulira ebintu nga bino naye etegeera nti eggwanga teriri stable era bo omulimu gwabwe always gubadde nga gwa protectinga bannansi ba America. Ze zino actions ze babawadde, monitor local media for updates. Naate ekisinga okwewuunyisa America ensobi gye yakozeemu, local media gye bagamba abantu babe bamonitalinge tebawa mawulire matuufu. Ndi wabaawo ekiguddewo, for example Nansana, TV ne radios zijja kulwawo okukyogerako. Kati omutuze wa America waba atambula n'agwa mukati abagakano. So nalabye mu kalulu kaneeno mainstream media houses obwedda bakola oba bwedda boogera bye babawa si bye basaka, wabula international media houses ze zasinze okunsurprising ennyo. Nalabye omukyala owa Sky News yabadde so active ng'ate buli kyakola akiweereza nga ne Sky ekiteekayo. Omukulu omu mu America semanyi naye alayika munene yabaddeyo n'agamba nti abantu batunulira right now ebiri Israeli, ebiri Venezuela, naye bajja amaaso ku Uganda. But ekiri e Uganda kikambwe. Kino kitegeeza nti singa tebabadde bano ba Sky News, singa tebabadde the great Larry Mado, aba CNN, aba Al Jazeera, aba DW n'emikutu emirala, Uganda mu butuufu yabadde eri mu darkness, like total darkness. Newankubadde era nga tuli mu darkness, naye ate wali bano badde bagezezzaako okuteekayo. Everyone now is waiting to hear something from Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Naye ate go nawe naasuubira nti alina kyagenda okugamba ekipya. He has kept on saying the same thing. I don't believe he has anything new. Gwe Munnayuganda naye yagamba nti oli Munnayuganda kikkakatako. Wabula ate ogenda ku mukutu ogwa X ate ye Muhoozi Kainerugaba alabika alinganga ali mu jubilation. Post zaateekayo alabika zeemu ziri enkadde ze yateekangayo. So try check out his X handle and find out exactly byayogera. Twakamala okulonda naye remember eggwanga lya Tanzania, Kenya nalyo ligenda mu kulonda next year. Only God knows. Many Ugandans are saying ebintu by'Abakama bye yasomye si bituufu n'akamu, era abasinga bakyebuza na buli kati wa gye yabadde abijja by'asoma. Waliwo omwana yakutte ka kiripu ng'alaga results entuufu. We are not so sure oba naye yabadde mutuufu, naye ka kiripu ako katambudde. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu video gye yakoze ku X yagambye nti ebintu bye basoma bifu era yetakkiriza taskiriziganya na byavudde mu results za by'Abakama. Ababaka ba NUP ab'amaanyi ab'enkizo bangi abaaganiddwa okulangirirwa. For example, wane Nakawa, Alex Twice wa Mufumbiro, who was leading with a big margin, later on balangiridde yabadde mu kifo kyokusatu, Ruhindi Frederick. Amasasi ganyokedde Nakawa eyo mbuya ebitundu byeyo ne balangirira Ruhindi. David Lewis Rubongoya, Secretary General w'ekibiina, yabadde yeesimbyewo Kampala Central, yawangudde 17 emiruka, balina emiruka 2 naye yawangudde emiruka 17, gyonna yagiwangudde ne balangirira eyawangudde 3. Dr. Hilderman naye bamukoze ke kamu. Muwanga Kivumbi, Honorable Lutamaguzi naye bamukoze ke kamu. So America vana yakola such a statement kiba kitegeeza gwe omuntu yenna ategeera omugezi alabira ewala omanyirawo, because bano abantu balabira wala ebintu bino, they have balina intelligence y'amaanyi, bakola reconnaissance before ne bamanya nti tekinnabatereera, because omuntu yenna akimanya Bobi Wine, who is the threat to the government, wabanga tannabalabibwako waali, anytime something can happen,
anytime something can spark off because oli ye alagira bulagizi gwe ssebo oba nnyabo atulaba tambuza video.